yamaswate heliansa. Yes. Nkulamusizaako nnyo oli ku UG Updates TV sinzira okubanga otuuliriza. Kakati conflicts ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo ziyimuse na phase mpya zyabudde bupya olw'ensonga nti nno abayekera ba M23 bagenda maaso n'okubanga bafugaza era ebiri mu nkambi y'abayekera ba M23 abamanyikiddwa nga abatuusi b'eggwanga erya Rwanda si birungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki nkugamba kino? Kakati abayekera bennyini ku luno omulundi be bavuddeyo ne bagenda maaso n'okuloopa baloopye conflicts ezigenda maaso baloopye eggye lya ggwanga erya Burundi bagamba nti waliwo akabondo k'Abarundi akalabiseeko nga kagenda maaso n'okukozesa heavy weapons nga kazoolekera eri abayekera ba M23 mu nkambi zaabwe. Bagambye tetwandifuddeyo kubeera nga twogera ku nsonga eno naye ekizibu batagetinga populated areas areas zino ezirimu abatuuze. Jjukira nti naggamba nti omuntu yenna nga n'awamba kyasooka okwetaaga ye muntu ye munnansi ba civilian baplayinga big role okusobola okunyweza occupied areas. Era buli agezaako okuwamba waaba awambye abayeekera bano baba bawambye abantu bano webasanga mu bitundu kyobolaba ebiseera ebisinga tebabatta okuggyako ababa bajeemye wabula emukwatagana nabo musobola okubeera mu area ezo ne mubeerayo nga musiisiirayo bulungi lwa nsonga babaagala babakozesa nga protection mukolanga engabo gye bali. Kakati aba M23 amaanyi gamaze okubabba. Jjukira bano baali basupportingibwa abamanyikiddwa nga eggwanga erya Rwanda. Aba M23 kibadde kigambibwa nti basupportingibwa eggwanga erya Rwanda. Kakati amaanyi gamaze okubamalako. Bamaze okubamala amababba tebakyayina maanyi. Kakati kigambibwa nti batandise okwekwata ku bisubi era beekwasa ekintu kimu buli bakolebwako obulumbaganyi. Jjukira drones zibakuba ebyokulwanyisa America bya deployinga mu DRC bakuba. Kakati bagamba nti gavumenti ya Kinshasa ekyali nnafu nnyo terina weeyinza bakwatako yadde. Naye ekizibu bagenda maaso n'okubanga batagetinga ebifo ebirimu ba civilian bo kyekibaluma. Era bagamba kino kimenya mateeka mu lutalo. Olutalo si weetulo lulina okutambula. Bagamba nti tuli wakati mu kubanga twolekera ceasefire twolekera mu peace talks tusobole okubeera nga tuteeka wansi emmundu tutebenkeze emirembe tuzeewo stability mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ate bagamba ebigenda maaso tebabitegeera. Nga we nkugambye nti ba civilian babayambako nnyo era bazanyira paati y'amaanyi okulaba nga basobola okubeera nga babeekwatako. Ebeera nga nsonga yakwekwasa nti bano balabe baye banaba batagetinga baleme kubanga batagetinga ne strong oba ne heavy weapons olw'ensonga nti kiba kwegamba kibalya kibakubira ddala wala nnyo oba n'amateeka gabakwata agavunaanyizibwa mu lutalo olw'okubanga bagenda maaso n'okuttiŋŋana n'okutta ba civilian. Ekyo kiba kyabulabe nnyo. Kati abayekera ba M23 yene enkizo gye badde bakozesa okusobola okulaba nga beekwasa mu nsonga zino n'okusiisira mu butundu obumu mu Democratic Republic of Congo. Naye gavumenti ya Kinshasa eya Felix Tshisekedi egamba nti no entegenda kubeera nga maanya ya nkoko. Obubaka bwe yabasindise bulinga obulaga nti no buli kinsi awangalira mu nkambi z'abayeekera bamuligadinga nga omuyeekera. Jjukira bannansi b'eggwanga erya DRC basoberwa bagenda maaso n'okubanga buli kadde bawaŋŋanguka olw'olutalo oluba lugenda mu maaso. Kakati weekisanga nga bano bafuuse ba victim buli kaseera babaleka amaka gaabwe babaleka ebifo byabwe ne bagenda mu bifo ebirala. Kati waliwo abatalina busobozi bo basigala mu bitundu ebyo newankubadde olutalo luba lugenda mu maaso munnange. Ate banaaba naakola batya? Kakati Paul Kagame wenjogerera gandibanga gamumyukidde ddala kubanga Burundi evuddeyo ne force empya era batandise okusindika ebizuka strong weapons nga babyolekeza mbayekera ba M23 mu nkambi zonna zibasiisiddemu.
jjukira n'agamba okuva omwaka egwatandika guli ogwa 2025 basooke basaleko ekibuga Goma bagenze maaso n'okuwamba obubuga obw'enjawulo saako ne mineral sites ez'enjawulo mu Democratic Republic of Congo. Naye kino tekibamalidde, bagenda maaso n'okwokipayinga nga bawamba key areas zonna ezandiwadde city ya Kinshasa omwaganya okubanga basobola okwaccessinga mineral sites zino. Kakati omuyeekerawo wasinzidde newankubadde peaceful talks zivuddeyo, summit meetings zikoleddwa mu bifo eby'enjawulo, omwali mu kibuga Dar es Salaam, omwali mu Kata saako n'ekibuga Goma. Wabula bino byalinga byakuyiwako nsaano ku mazzi, tewali kyagenda mu maaso, tewaliwo mulamwa, tewali kyawasuubi bannansi b'eggwanga erya DRC nti olutalo luyinza okukomekerezebwa oba oliawo eddembe liyinza okustabilizinga mu Eastern Region Democratic Republic of Congo. Ekyo kyagaana. Newankubadde twavuddeyo mu mwaka guno ne tulaba Donald Trump ng'ayise bano era nga bahostinze omwali Paul Kagame saako ne Felix Tshisekedi nga bagenda maaso n'okukola kye bayita accords okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe, bateekawo peace deal mu DRC. Newankubadde Paul Kagame endagaano eno yamala n'agizimuula leeta nga amaze okulya omusimbi, kino kyanyiza nnyo Donald Trump era bino byonna ebizuka strong weapons ze balaba ze batalabangako zibakuba. Donald Trump yagamba wotewokoze kye yakola kwe kudeployinga equipments ebyetaagisa byonna mu magye g'egganga erya DRC bagende maaso n'okubanga balwanyisa abayeekera bano saako n'okuteekayo ba machineries. Of course balina okuteekebwayo kubanga ebiseera ebisinga wabaawo equipments ezireeteddwa mu lutalo abamu baba tebamanyi zikozesa, ate tewaba budde bwazikozesa olw'ensonga mubeera mu kuddukadduka. Buli kadde mulina okubeera alert, mulina okubeera vigilant. Buli kadde mulina okubeera alert, mulina okubeera vigilant ku biba bigenda mu maaso. Kakati olutalo awo we lutuuse era we luyimiridde. Nagambye dde oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza. Kakati okuva mu biseera ebyo kigambibwa nga Donald Trump ne Felix Tshisekedi bakakola endagaano, ebintu byakyukamu mu Eastern DRC, byakyukira abayeekera ba M23. Twalaba nga bagenda maaso n'okukubwa mu ngeri etakubwangako, mu ngeri gye batakubwangako, era ne bagenda maaso n'okutta omu ku bakulembeze baabwe eyali amanyikiddwa nga Were Ngoma. Ono yali nga mwogezi w'ekibinja kino ekya M23, yattibwa oluvannyuma lw'okukolwako obulumbaganyi bwa drone. Kino kyakukakasa nga Donald Trump wali serious waagala okweliminatinga obuyeekera mu Eastern DRC, wakiri baddukire mu parties eza DRC. Ndajjukira DRC nnene nnyo, jjukira ebitundu byonna ebyetoolodde DRC bijjuddemu ntalo, bijjuddemu bayeekera. Wetudde eri mu Northern Kivu waliyo bayeekera, wetudda mu Ituri provinces mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo waliyo buyeekera. Buli side bagenda balwanagano olw'ensonga nti nno region yonna yonna eya DRC ejjuddemu bya bugagga. Kati weesanga ng'entalo ne conflicts eziggwa mu ggwanga erya DRC olw'ensonga nti waliyo okulwanira ebyobugagga. Buli muntu ayagala abeere nga yeyeefunza, buli muntu ayagala abeere nga yeyeefunza regions olw'okubanga ebyobugagga biyitirivu eyo kuttiŋŋana kugenda maaso. Obubinja obw'abayeekera bugenda maaso n'okwekuliyetinga mu bibira bya DRC, ate engeri gye balina ebibira ebingi baabuwe bugenda okwesanga ng'obubinja bubeereyo nga butraininga, babeera bakola strategic plans. Bajje abavubuka batalina byakola ne bakola ne bafuna idea ne batandika okwetendeka mu bibira eyo watali wadde nabakuba ku mmunye, teri agenda balondola, n'oluvannyuma ne bagenda maaso n'okuraidinga poliisi ne babba ebyokulwanyisa oba ne bafuna emmundu ne bagenda ne batandikawo obuyinja bwabwe obw'okuyeekera. Ng'ekigendererwa kyaki okumanya eggwanga kasita lijjira omululu nga bannansi tebaganyulwamu mu bintu eggwanga byeyina ebyobugagga. Bannansi batandika maaso n'okulwanagana nga babiwamba nga nabo baagala kumutenwa mu ggwanga lyabwe. Kakyekyo ekituukawo singa gavumenti ekozesa omululu nebanga bannansi bayo tebafaako. Kati weekiti bwe kyali mu DRC. So zino entalo zatandikibwawo abakulembeze abaali ab'omululu nga balowooza nti n'ebibugagga byonna ebiri mu DRC basobola okuba nga babyeddiza. Awo bagenda maaso n'okulabikawo obubinja obugenda maaso n'okuwamba. So okuwamba obuyinza bawamba sites, kubanga ekyokuwamba obuyinza balaba nga obuyinza bo si kyamaanyi, tebasobola kutekinga over. Kuba omuntu atekinze sites abeera w'amaanyi nnyo n'okusinga atekinze obuyinza mu DRC, kubanga DRC tebalina kye bajagaza okuggyako ebyobugagga ebiriyo ebigenda maaso n'okuyayaanirwa eggwanga. Kakati weesanga nga bambi embeera bano gye bagenda maaso n'okubeeramu nzibu nnyo ddala
ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Kakati abayeekera ba M23 bavuddeyo ne beekubira enduulu mukwano gwange gwaliyo ne bagamba nti obulumbaganyi bususse okuba nga bubakolebwako ate nga bakozesa heavy weapons. Bagamba waliwo ekibinja ekipya ekya Burundi kizze naye nakyo kitandise otargetinga ba civilian, batandise otargetinga populated areas, ekintu ekigenda maaso n'okuba nga kiraliikiriza abayeekera bano aba M23. Newankubadde bagenda maaso n'okubakingibwa Paul Kagame bagamba nti ewaayi ebigenda maaso nga tebigendera ku mateeka. Kakati okusinziira ku information esifulumye okuva mu bayeekera bano aba M23 bavuddeyo nga bagamba mukwano gwange ku kiwandiiko kye ngenda okuba wano nga nkusomera okulaga wiino okutera wiino ku mmeeza nga bavaayo balaajana. Tulaba nti bayeekera naye muyeekera wavaayo n'agamba kino kisusse bannange. Tuba tumanyi nti omuyeekera ajjukira nti ye Kiseekeri agamba bano si bayeekera, bano batemu batujju. Engeri gye bagenda mu maaso n'okuttamu abantu oba engeri gye battamu abantu ebiseera biri nga bagenda mu maaso n'okuinvadinga ekibuga Goma. Kakati Felix Tshisekedi ng'agamba bano si bayeekera, bano batujju, bajja kukola bulumbaganyi nakutta bannansi b'eggwanga erya DRC ye nga waabaligaadinga okubeera, era nga toyinza kuvaayo eri n'omugamba nti nti oba bano bagezaako kulwa nga balwanirira nsi yaabwe nga ye waagamba ekyo. Felix Tshisekedi yakigaana mbu bo bafiirweko. Jjukira agamba bano batuusi bava mu ggwanga lya Rwanda, bagezaako kuyeekera ggwanga lyange, eggwanga lyabwe balimanyi erya Rwanda, lwaki tebaddayo e Rwanda? Naye balemeddeko bagamba basiisira ekyo ekitundu ekiriraanye ku bboda ya Rwanda ne DRC mbu nabo babironginga ku bitundu ebyo. Kati emmundu egenda mu maaso n'okutokota mu Eastern Democratic Republic of Congo, weewaawo newankubadde mu Northern East naye egenda mu maaso n'okutokota. Naye eno mu bayeekera ba M23 kisusse. Kati okusinziira ku information gye bafulumiza bagamba, okusinziira ku mwogezi waabwe bagamba nti balipootinze nti waliwo ba opponents baabwe specified baba specifyinze no specifyinga bava mu ggwanga erya Burundi, babayise ba Burundian Forces and the FDLR bagenze maaso n'okusitula tankers ez'amaanyi ezikozesa kamikaze type warplanes mu areas omuli Mikeke, Bideegu saako n'ebitundu ebiriraanye ports eya Minembwa. Bagamba nti nno abantu bano amagye g'eggwanga erya Burundi Forces akabinja akapya akeetonzeewo kalabiddwako nga kakasuka ebizuka eby'amaanyi nga bakozesa tankers obikasuka mu populated areas. Area zino zenkusomedde bo bagamba zino zijjuddemu bannansi b'eggwanga erya DRC. Tujjukire bulungi nnyo nga ne Muhoozi Kainerugaba bagamba nti basobola kusitula kugenda kulwanyisa bayeekera ba M23 olw'ensonga baganda baabwe batuusi abachwezi bagezaako kulwanirira ddembe lyabwe na nsi yaabwe. Kakati ye Felix Tshisekedi agamba muno mujjuddemu batuusi abagenda maaso n'okukola obuyeekera era nga ye abaligaadinga nga bayeekera ba M23. Kati basisira mu tawuni ezibeeramu abantu omuli tawuni eya Minimbwe, omuli Bigedu saako n'ebitundu ebigenda maaso ebiriraanyeewo omuli ports ez'enjawulo. Naye bagamba nti ebyokulwanyisa bino ebipya n'ennwana empya gye baleese okulwanagana mu rules areas kigendagenda mu maaso n'okuba nga kisaanyaawo obulamu bw'abantu. Abayeekera ba M23 bate bagamba. Bagamba nti nga boyita mu mwogezi waabwe spokesman Lawrence Kanyuka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwe tulimu lwadde lunaku lwa 2 2026 Kanyuko yavuddeyo n'agamba nti ekiro ekyakeesa ku Mande okujja mu lunaku olw'okubiri waliwo combined forces ez'enjawulo. Bagamba combined forces kitegeeza akabinja tekaali kamu, bwali obubinja nga buwerako. Combined forces okuva mu Kinshasa regime nti mu gavumenti etwala Kinshasa ya Felix Tshisekedi
gye tuligadinganga okuba gavumenti ya DRC nti mwalabikayo obubinja bw'aba tetujja bwayita bayeekera forces ez'enjawulo okuva mu regimu eyo nga munono nga beegase na FDNB ne ba FDLR ba mercenaries abejje pangise okwo nga bagasseeko bawazalendo militants bawazalendo tubadde tukimanyi batera nnyo okulwanira ku saidi y'amagye ga DRC aga Kinshasa era nga bagenda maaso n'okuba nga bo bakekesa emmundu ku mukono naye abayekera M23 bagamba no balabiddwako nga beegasse nga basitudde bomu ezikampeyininggiddwa nga zikozeseddwa kamikaze drone nga zikoleddwa kamikale drones nga bazisitudde nga zitagetinze zitagetinze ebifo ebikwatiriddemu populated areas ebijjuddemu abantu omuli Mikeke Bidegu saako n'ebitundu ebiriraanye Minimbwe nga bagenda maaso n'obbikasukako ebizuka jjukira nti bino ebitundu bye bisisiddemu abayekera ba M23 be twandiyise abatuusi newankubadde parties ez'amaanyi oba groups ez'amaanyi omuli n'amawanga Western Powers omuli ekitongole ekya UN United Nation omuli aba East African Community omuli aba South African Development Community bavaayo ne barigadinga era ne bakikakasa ne bagamba nti bannange mulaba bino ebigenda mu maaso bano abasajja bagenda maaso n'okuba nga babakingibwa Paul Kagame ow'e Rwanda era tebayinza na kirumamu bagamba ono Paul Kagame yagenda maaso n'okubanga defendinga abantu bano era luvannyuma lw'okikakasa kati wakayita omwaka gumu tulaba nga gavumenti zivuddeyo kwanukula okuriplyinga Paul Kagame nga bamugamba singa ta withdrawing emagye ge kugajja mu DRC bagenze maaso n'okusanctioninga eggwanga erya Rwanda mu ngeri zonna ezeetaagisa okusanctioninga amagye gaabwe n'abakulembeze b'amagye ba high military commanders tubayitewe tutyo saako n'okufirizinga assets zaabwe mu ggwanga erina enkolagana n'eggwanga erya Amerika ne operation zonna zibabaddeko mu kitongole ekya UN basaziddwamu era tebakyali ba memba era tebakyafuna salary kubanga system gye bakozesa ya Amerika ate nti Amerika yamaze ddo baninga kitegeeza tebasobola kukozesa US dollar okusobola okulanga basasula bano kati babagaye badde waabwe ku butaka wabula twalaba nga Rwanda evaayo ng'ewooninga ng'egamba we zibanga zino sanctions za kukosa magye g'eggwanga erya Rwanda bagenda kuvaayo bali bakole reconsideration batunde ku nsonga eno kubanga Rwanda esobola okwerwanako oba eyina obuyinza n'enkize okwerwanako singa wabeerawo sanctions ezigenda mu maaso n'okukosa eggwanga lyabwe kati kino ekigenda mu maaso bagamba kikosa amagye gaabwe nga bo njukira baadde bayambibwako nnyo okusasula amagye okufuna foreign aids mu lutalo mu operations bagenda maaso n'okulwana eri mu Mozambique nga bagenda maaso n'okulwanyisa Islamic States abayekera abajim bamukwata mundu ba Muhammad abakwate mundu eyo mu mtundu ebya Mozambique nga bagenda maaso n'okuprotectinga project eya gas esingayo egende egambibwa nti ejja kubeera nnene nnyo mu Africa okubanga etwala gas okubanga supplyinga gas mu Africa akageri kyekiri nti nno mu Ukraine mu Russia saako ne mu Iran olutalo lugenda mu maaso kati kikibawazizza nnyo gas okubanga atambula bulungi mu Africa kati singa bazimba eno base oba ne bazimba eno refinery kitegeeza gas ajja kuba atambula bulungi nnyo ng'ajja mu Africa kati abamu ku badde bagenda maaso n'okuprotectinga omulimu guno project eno ge magye g'eggwanga twandiyise ag'e Rwanda naye ng'agenda maaso n'okulwanyisa abayeekera betwandiyise aba Islamic States aba Al-Shabaab abali mu bitundu bya Mozambique abagenda maaso nga tebaagala project eno ebeerewo mu ggwanga lyabwe era bagirwanyisa tetumanyi lwaki bagirwanyisa naye twalabako wano ne Uganda nga mulimu abeekalakaasa nga tebaagala oil gas project eno egende maaso mu ggwanga Uganda nti ekosa obulamu bw'abantu ekosa environment tetumanyi naye nga tujja kinoonyerezaako n'oluvannyuma tugende nga tubawa information kakati abayeekera bano okusiisira mu bitundu bino baali bakikola kigenderero olw'ensonga nti no baali baagala okuba nga banoonya protection esinga beeteekeko obukuumi
basobole okubeera nga beekuumiraawo yo yena ayagala obatagetinga abeera atagetinga bantu kakati abayekera bano kyebabadde bakola naye kakati Flex Ekidi agamba naye kiba kyetaagisa nze kkubiramu bantu abo tetumanyi oba kyekigendererwa kye nti buli kisaaganya okuva mu nkambi z'abayekera muligadinga nga bayekera kubanga ye ayagala kulongoosa na kusapulesinga buyeekera bumala mu ggwanga lyabasuubiza naga nti ye si munafu bamulaba ng'omunafu naye bajja kakasa ani mukulembeze w'eggwanga erya DRC oyo Flex Ekidi agasseeko Kanyuka ng'agamba obulumbaganyi buno bwagenze ne bukolwa ku makya ku lunaku olwokubiri M23 Coalition era eyagala okutegeeza amagye g'eggwanga erya Congo baana abantu b'e Congo saako ne international community nti Kinshasa government egenda maaso no continuinga ng'eteeka attacks ez'amaanyi ng'etta abantu ng'etta ba innocent civilians mu bitundu byagenda maaso n'okutagetinga nga bakozesa tanks ez'amaanyi saako ne drones bagambye nti kyabulabe bagamba nti nno tujjukira event yaliwo nga 11 2026 omwezi guno gwennyini bagamba nti nno bannansi b'eggwanga lino bayiwa omusaayi mungi era bannansi tebatajja kwerabira era bagamba kino tebasobola kigonawalinga nti okulwanagana mu ngeri eri brutality egenda mu maaso engeri ey'ekitujju ennyo egenda mu maaso mu DRC era tetujja kwerabira era tetujja kusirika nga tulaba bino nga bigenda mu maaso Saabayekera omwogezi waabwe wati waagambye Lawrence Kanyuka agamba Kanyuka agenda maaso n'okulipoodinga nti generalized war egenda maaso n'okuimposingibwa ne gavumenti ya Kinshasa era egenda maaso n'okubanga ekomawo ng'era eteekinga long term main okuva ku RN5 road okutuuka mu Luzzi Plain kati bino ebitundu bye basinga okwetaaga nga bo ab'Kinshasa naye ate omuyekera ye agamba naye tugenda kubanga tukuba mundu ekiba kibe newankubadde mugenda mu maaso n'otukubisa ebyokulwanyisa eby'amaanyi nga mutagetinga abantu mutagetinga ba civilian tekigenda tumala mu maanyi bannansi b'eggwanga erya Congo bagenda sigala nga bali wamu naffe tugenda sigala nga tulwana kubanga eggwanga erya DRC ggwanga lyaffe jjukira batuusi era nga kigambibwa eggwanga lyabwe mwe basibuka mu ggwanga erya Rwanda wabula ne Paul Kagame asiba abeegaana nga bano basibuka mu ggwanga erya Uganda nti kaali kabinja kye tutamanyi oba akabatuusi akafubutuka mu ggwanga erya Uganda mbu era nga kagenda mu maaso n'okutrainingibwa oba nga kaholdingibwa n'abamu ku ba government officers mu ggwanga erya Uganda be batandikawo kano ka coalition akagenda mu maaso n'okumalako Flex Ekidi emirembe kamufuukidde akayinja mu ngatto era ng'agamba Kanyuke ng'essaawa 6 Kinshasa government n'abalwanyi baayo bagenda mu maaso n'okukuma omuliro ku shells ezaali mu populated area mu area nga Kabunambo ne batta abamu ku batuuze n'okwokya amaka gaabwe ntetumanyi Flex Ekidi kyabalanga oba abalanga kubeera nga ola n'omuyekera yennyamidde agamba tetumanyi Flex Ekidi kyabala abalanga ki abantu bano waki agenda mu maaso n'okutagetinga wali ba civilian abalanga kubeera bayeekera oba kye tutamanyi nti abayekera bano abattibwa ne beesomba Paul Kagame engeri gy'agamba nti tayingiza troops ze mu DRC oba bannansi b'eggwanga erya DRC be bafugazi ennyo we bagenda mu maaso n'okufuukamu abayekera ne bakwata emmundu ne batandika okuyekera ku gavumenti ya Kinshasa tugambe nti weekiti we kyandibadde waki Saabayekera avaayo n'agamba nti Flex Ekidi agenda mu maaso n'okutagetinga populated areas ezirimu abantu mbujjo juzi ng'ennaku z'omwezi 11 mwalaba nga bagenda mu maaso n'okutta ba innocent civilian nga bakuma ku sheri omuliro bakuma ku maka g'abantu omuliro ne bagamba naye naffe wadde naffe tuli bayeekera ne waliwo ebintu bye tutayinza kweyisaamu waliwo enkola gye tutayinza kukolamu ku ba civilian ku bannansi baffe kubanga kye tuli mu tulwanirira ddembe omuntu abeere mu nsi ye yeeyagale kati ate gwe waki oba okola obulumbaganyi obufaanaganako ekikanga ekyo
Bino nno bibadde bigambo bya Lawrence Kanyika, ono nga mwogezi w'akabinja kano aka M23. Era yavuddeyo n'agamba n'awa assurance eri abayeekera ba M23 banne n'abagamba tugendagenda maaso okukola ekisoboka okuprotectinga bannansi baffe, okuprotectinga ba civilians. Wabanga gavumenti ya Kinshasa ne regimu ye bagenda maaso n'okubatta tebakyabaagala mu DRC, ffe tugenda bakuuma, tugenda baprotectinga n'ebintu byammwe with all your properties tugenda kubakuuma. Era nga bagenda maaso n'okuresistinga nti okwataakinga kuno okuva mu sides enjuyi ezebbiri eri mu Kiseekidi Sakeeno ne Mbarundi bagenda maaso n'okubanga bagenda kwerwanako, tewali kigenda batiisa. Ye Lawrence Kanyuka bw'atyo bw'agamba, agamba bino tebibatiisa, tulwanye entalo nnyingi, bino tubibaddemu tubiraba, so tugendagenda maaso n'okubanga tulwana olutalo luno, tugenda kubanga tukuba emmundu paka ku ssaawa esembayo, nga n'ekigendererwa kyagezaako balaga nti nga ne mission ekyuse, kati tulwanira bulamu bw'abannansi b'eggwanga erya DRC saako n'okulwanirira ebintu bya property zaabwe ezigenda maaso n'okudistroyingibwa ne gavumenti ya Felix Tshisekedi etafaayo oba bannansi beekolako obulumbaganyi oba baani. Kati ye waatyo Lawrence Kanyiki ensonga ze waziraba. Jjukira nti nno abayeekera bano bagezi balina okutondawo embeera ey'okulaga sympathy, basobola okukola ekintu but in actual sense when they are looking for the sympathy from the civilians oba from the East international communities sobola okubanga zikitunuulira. Jjukira abasinze oteekamu omuliro okukuba abayeekera bana ba M23 n'obbalabisanga ababi international communities. Kati international communities tezibadde in favor of them, kati balina okutaaningawo okulaba nga international communities zibeera ku sayidi zaabwe ez'abayeekera. Kati ndowooza azannya omuzannyo kino abaakifunamu ye Paul Kagame ow'e Rwanda, kubanga international communities oluzivuddeyo ne ziteekawo amaanyi olaba nga eggwanga batandise odisanctioninga. Kati oba oli awo international communities we zinaavaayo, Paul Kagame ajja sigala n'oluwendo okulaba nga eno gye yeesibye ennyo naye taluuzingayo, kubanga yeesibye nnyo eno mu Eastern Democratic Republic of Congo. Njukira eri nga amaze okusiizingibwa mu ggwanga lye, ateereddwako envumbo sanctions, kati eno gy'asigadde okujja akawogo. Takyafuna foreign aids from foreign powers, obuyambi bw'abadde afuna mawanga g'ebunayira takyabufuna. Takyafuna ssente zibadde zimuyamba okuddukanya mu byenkulaakulana, mu byobulamu, mu byenjigiriza. Kati bw'alina okuyimirirawo kuzifuna we wano mu Eastern DRC, mu Northern Kivu, asobole okuba nga awamba minerosites zino zonna baggyemu ebyobugagga. Cobalt ne coltan biri katale, kati wabiwamba n'abiyingiza eggwanga lye biba bijja mutambulira. Kitegeeza ekonomi y'eggwanga lye ajja kuba ayongera mu maaso n'okuba nga agisitula. Nagamba ekirwanya bano abantu si byanfuzi bukulembeze wabula byanfuna ebiri mu Democratic Republic of Congo. Kino kikkirize oba kigaane. Kakati embeera ng'ekyagenda mu maaso. Nagambye oli ku Yugi Update TV ko sinzidde banga otuwuliriza. Gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Wabula gwagala okujja mu comment section nakugambye kirira wansi osokone mu kigambo subscribe. Then awo ojja kuba osobola okujja mu comment section osobola okubeera nga oteesiganya wamu naffe. Embeera weekyo weekyali gwe mukwano gwange yenna ampuliriza ali ku Yugi Update TV mu ggwanga erya DRC si birungi eri Paul Kagame, kubanga sayidi zombi abarundi batandise okubanga nabo bamucunya. Agamba banfukidde akayinja mu ngatto, agamba sibitegeera abasajja bankuba. Nabagamba mu kaseera nga kano njatwala omukisa otuminayo abantu nga babiri agenda maaso n'okujja mu comment section. Good man Lord obeerako nnyo ku Yugi Update TV, webale kubeerako. Ani omulala wano Masape 4165 naye webale kubeerako. Edison Munyomba 7798 webale kubeerako nnyo okola kyamaanyi. Kambalekereko akatambi kano n'oluvannyuma mbanirizaako mu comment section. Mwebale kwekumira ku Yugi Update TV, nze mbaagala nnyo. Mweraba yeyengeri abasajja bano abayeekera abatuusi ba M23 bagenda maaso n'okomplainingako engeri abasajja gye babalumbaganamu mu East and South, West, North tebabaganya kwetaaya, babalemesezza obulamu mu nsiko
nga babuzizzaako emirembe ewaka e Rwanda saako neno mu nsiko ku ttale basajja abamazeeko emirembe babusobeddwa ewaka nenaziraka bagamba bo bagonzebwa kati eyo embeera gwe mukwano gwange ali yampuliriza mbagala nnyo mweraba. Yamaswate hea alianza.